Minisita Muloni abakakasiza nti wakyaliwo bingi ebitanakolebwa ku projekiti ezigenda mu maaso era nga beetaaga Paalamenti okubateerako omukono basobole okwongera okufuna okwongerwa ku nsimbi. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2013, Kabineti yayisa enteekateeka empya ey'okubunyisa amasannyalaze wonna ne mu misoso gy'ebyalo era nga baali baluubirira nti mu mwaka 2030 we gunaatuukira ng'obunyomero bw'eggwanga obusinga bungi bumaze okufuna amasannyalaze. Projects endala ezitakola bulungi ziri mu kitongole ekya transmission. Ate mumanyi nti transmission awo amasannyalaze bwe tuweereza mu bungi ne tulyoka tugasaasaanya mu ggwanga lyonna. N'olwekyo ekintu kyonna ekikwata ku ntegeka eyo naffe kiba kikola kitukwatako. N'olwekyo nsuubira nti ebintu ebyo bijja kugenda bulungi, bigonjolebwe bulungi. Ng'Ojjeka akalembereza akatono akafuneddwa okuva mu kitongole ky'amasannyalaze mu ggwanga, alipoota ziraga nti okusoomooza kukyali kw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti abantu abafuna amasannyalaze mu kiseera kino bali ebitundu 14 ku buli 100 byokka, ekintu ekyeraliikiriza ennyo. Tufuba nnyo okulaba nti amasannyalaze tugatuusa buli wantu mu Uganda. Munnayuganda afune ku masannyalaze, amakolero gagende mu maaso, twongereko omugaso ku bintu byetusimba oba byetulunda. Ezo districts zeboogeddeko mu Uganda mwonna katulina districts 2 ezitanafuna masannyalaze, ezisigadde twatuukayo. Ate nga bwe tugenda mu maaso twagala okulaba nti kati tutuukira ddala kuki buli kugombolola. Bwe tunaatuuka buli kugombolola tujja kubanga tutuuka buli wantu. Wadde nga gavumenti ekola butaweera okwataganya enteekateeka eziwera okusobola okwongera ku bungi bw'amasannyalaze mu ggwanga, nga muno mulimu Kaluma ne Isimba, naye ate era omutima gugira ne gubeewanika olw'omuwendo gw'ensimbi omunene ogwetaagibwa. Gavumenti eruubirira okubunyisa amasannyalaze ne mu byalo awalala ddala, naye nga kino kyakwementa ensimbi za $, obukadde 11,32 okusobola okuzimba kilomita 285. Kati akakiiko kagala minisita annyonnyole engeri ensimbi ezo ezasooka okufunibwa gye zeeyambisibwamu. Amabanja gano mu mwaka gwa 2016 omwezi ogw'omukaaga gaali gamaze okutuuka ku muwendo gwa buwumbi 7 n'obukadde 4 obwa $, obubanji bw'eggwanga okwita mu kitongole ky'amasannyalaze kyokka. Kinajjukirwa nti amabanja eggwanga lye geewola okuva mu mawanga amalala gakola ebitundu 59 n'obutundutundu 2 ku buli 100, ate nga go amabanja gawana waka gakola ebitundu 4 n'obutundutundu 5 ku buli 100. Exim Bank eriyo omunnayuganda omu eyagenda mu kooti ng'ayagala kuyimiriza emirimu egigenda mu maaso ku ddaamu ey'e Kaluma ne Isimba. Ate era bwe yagenda mu kooti n'akwata Exim Bank eyatuwola ssente nayo n'agigaatako nti naye ebeere nga agitwala mu kooti. Kati Exim Bank neyeemulugunya negamba gavumenti ya Uganda nti munteeka mutya mu kooti nga nze nabawola ssente. Kati gavumenti ya Uganda ebyo yabirongoosa, Exim Bank teri ku musango ogwo ogwa kooti. Ebyamabanja agasukkiridde obunene buli lukya byeyongera okutakuza bannayuganda emitwe era kisigala nga kyakusoomooza kw'amaanyi eri eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Alipoota